Sugar Herbal Solutions katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Sugar Herbal Solutions katwe ku nooti 75844314 beba Sugar Herbal Solutions katwe. Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyiika ne muleka. Leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera ekyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 mukono bamutimba nkati ne bamusaako kwatwakanga aliko n'abayindi abayabangi n'abagamba ne babajjako ne balekako nga alina gravity n'abagamba ne bamuloza gravity w'amaanyi mutimba ye kanze kambatiza sente zammwe ne bamujjako bakola posters emirundi 3 okufuna entuufu. Juliana nga yata it is okay. Olaba Kasuku abayindi abwe tuba elevating no one is going to elevate them. Kasuku tukera ne twetana abayindi abali international and they ask for those demands. Nagamba backstage bwe no fanana nga biti byali n'okunywa abantu abalina omubeerako. Let's do for Ugandan artists. Nzagamba tali muyimbi gogena international okujja ko Maybe Barabo ina Wizkid wana Uganda mu Africa gosonga tatwani Uganda asobola kuba kuliko tovaida kusinga kamilioni oba kusinga winagi taliyo. So watu tuba vimbi sana tuba wa privilege. Juliana yali agambye tajja yimba nga bamwadde 12 nga stage yasabye siyeyo kuba yalina kyayagala performance yo kuvaayo kanne ku poster yeyagalako bwomu yeyagalako baswa ne bazipringa no printinga naziraba ne bamukulira ne bagamba try posters zo nagamba bajje ne bakola ez'okubiri ne batekako gravity na bagamba nti wabulowooza nti w'amaanyi mumuteekeko yekka ngena badi za sente zammwe. Welcome to Kasuku Live olunaku olwaleero 2023 ye agenda kubeera nga tuleeta agenda kubeera action packed abantu awalaba video bwange bambi neyanziza sitera nnyo kuba na mpisa zebaza abantu naye mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abatabuuka bulango I thank you very much. Olunaku olwaleero ndi n'omukulu be bamu ku bavubuka abakukunavu abateerya ntama Jonathan Nalebo twali mu business y'emu eno n'agivaamu n'akomawo n'amala n'agivaamu ye boss CEO MD owner PRO marketing director askari
Rolex initiative bebaleta Rolex festival nyalo soko isewe ebintu byo wano abantu nga bakatandika olaba Rolex initiative fetuli kitongole unagamba we are social economic enterprise ng'omulimu gwaffe gwe tusinga okukola is promoting culinary tourism okutunda eggwanga tusinzira ku mmere culinary tourism okay food and beverage tourism akagambo kadde kanzaye kade kakolidde kadonyeza ne kabula amanyi kasiko abantu nga batamanyi nti emmere you see ensi yonna erina 8 billion people kuba twayitiza 8 billion mark but fena tulina ekyetaago ekyo kimu ng'ogyeko oxygen mmere kulya kyobantu bayo ne world food program ekasa kintu kimu kulya naye nga emmere nga yiyo kyabulambuzi there are very many tourists that travel for food to test. Ate teri mu tourist ajano Uganda natastinga ku mmere yaffe nalya Rolex nalya luwombo kwanga biki ekikya Rolex kino abantu babira ddala eyo nga bagala gitesting kirika govana tosobola genda lwakwali kati zo zipiza zizeno nezivaita nezitukemu naye kasuku buli wokera no traveling n'ovaano ntera okulaba nga ogenza nakulaba nga okoze amaalo ng'ogenze South Africa ng'oli ku baga ategeeza ki bwagamba nkoze amaalo nga sikusanyudde nnyo no, but their burgers are nice exactly but the culture of burger is not actually is not South African burgers in Mukumva America but the fact that you've gone there you wanted to test it I was going there the second time and every time I go there I'm like exactly so when you go to India you're not going for it to eat their food so Rolex is a meal identifier for Uganda chekitumanyikiwa ngono agamba chicken and burger for America sushi y'abayindi spaghetti aba China egusu soup and bichibichebe by'aba Nigeria so for us our role is to promote Rolex as a meal identifier for Uganda because it is unique to us nekyakyonyiza obwanga bade tumanyi Rolex ero okuba ndi yanjalo nye gyetuli nti Uganda tulina 52 tribes and about 6 indigenous groups naye yemmere yokka erina erinnya erimu bagita Rolex across all those groups okategeddako naye nga nooba n'oluwombo bw'ogenda football tro teruliira ate balita luwombo bw'ogenda naye Rolex etuyunifyinga buli woolaga ate ogisanga so on top of promoting Uganda along culinary tourism we also do capacity building programs for the informal culinary artisans so mulimu abantu nga street food vendors wali abantu ba baking ila waka abantu bali bali mitubye mmere tuba training tulina skilling center yawo ku tulipati mazima mole Nsambya so we train them tuba certificates to our business capital byonna so wali omuntu for example nga baking ila nga waka naye nga talina offices wasobola ku meeting aba clients kola pickups ne drops ze tuba wa space wasobola okubanga otuula no meeting and okola pickups and drop offs awe wati wali ba content creator nga boli content creator nga content creator nga yakola bya mmere naye talina office wasobola meeting aba clients be talina internet ife weeri oyina office wasobola otuula office bagita Rolex Culinary Institute Rolex Culinary Institute eri located ku level 2 tupati mazima mole Nsambya awalinga abetaga opposite US Embassy ajao now mu maaso awo tujja kuddira emboozi eyo naye ekisinzo tuleeta kati bino yabigenda mu bugenzi ebyemmere okulya biki ebyo gye twali eno yakolanga ffe bye tukola lugambo kwasamira bantu n'ebisigadde kati ffe yabitulekamu tukyabasamira naye batwagala kyekisinga this week Bajjo events yavaayo ng'ayogera ku kya prices zabayingirako abayimbi cost yokola ekivulo n'ebisigadde of course that comes at the backdrop nga just the other week government ya URA actually not government URA agamba buli muyimbi effective 2023 URA is an extension of the government so it's the government anyway but let's be more specific URA yagamba nti 2023 buli muyimbi tumwetaaza tin n'omusola atandika okukola ki ogusasula by the way I'm surprised abayimbi kuno tebaleekanye ndowooza baategedde eti ge mazima era bwe kirina okubeera exciting time so Bajjo n'avaayo after all these shows that happened over the new year n'ategeeza nti the cost of organizing an event is high so n'agamba there should be a fixed price for entrance minimum of 20,000 nga kyagamba nti kale ebiri kwe kutuba tutandikira ne bekaba kabaala nga kali kayunga kakukyalo ebiri kwe twatandikira Mr. Kisemakula n'avaayo n'amuddamu I didn't see Mr. Kisemakula's response n'amunnyonnyola nti kyoyogera kituufu bekiti n'ebisigadde naye n'ageza n'atrying okudifaalinga
from what Bajjo was doing, what was saying. Of course, then came a list. Ngenda kujjawo maaso naye njagala nsooke nkuwe Bajjo byayogedde ne research byayogedde. When we return, we are going to dissect exactly what is happening with my man Jonathan Nalebo Tovao. Nti tugobye ebivulu by'omutwalo mu Kampala kubanga ekivulu ky'omutwalo kireeta buli kayoola. You rather be n'abantu 10 ng'osobola baketalingira obulungi. Naye omuntu ng'osobola okukwata emitwalo 2 n'ogisasula taba na maalo. Ebivulu by'omutwalo ngenda bikkiriza mu bisaawe ngolaba ddala waliwo exits ezikola ki. Ne mu bifo nga Freedom City, ebifo nga Birabonita, ebifo nga kulikati over awo omutwalo gusobola okugendawo kubanga wanene endowooza. Kati manyi njagala bategesi bannange mwenna mube n'obwongo. Ogenda bugenzi okufuna license ku poliisi, maama ajja kuvaayo, taata aveeyo, IGP aveeyo, Museveni nnyini aveeyo, bachairman baveeyo, ne buli office gy'otuuka baba baagala ssente. Bogende wa DISA yagala ssente, RPC yagala ssente, DPC baagala ssente. Naye nga ekikoze ekyo nti guno omulimu gwe tukola tebagwagala. Guno omulimu tugubeere bubeezi organize tugutereze bulungi, tusobole okulaba nga tugumodifyinga, ate tusobole okuba nga tukwataganira wamu nga industry. Olowooza Kenzo asaleko paka ku ssente kameka? Kenzo asaana milioni 7. Ate Palaso? Palaso asaana milioni 3.5. Ate Kamiliyoni? Kamiliyoni asaana milioni 5. Ate Bebekulu? Bebekulu asaana milioni 1.5. Taina wadde oluyimba. Nyege ne TikTok. Terusobola kutambuza wadde omulema. Gulunedi asaana ssente mmeka? Gulunedi asaana milioni 2 ku 1.5. Ate Lwakuma Pinki? Asaana emitwalo 15. Omuyimbi gwe bayita Shiba omwe 5 ku 6. Rema 5 ku 6. Nuwaji 5 ku 6. 5 ku 4. Ogambye Lutalo asaana mmeka? 7. Ekinene nnyo. Lwaki abasinze kuba crowd pool. Lutalo ne Shiba maba benjogedde ba crowd pool. Manyi yawula muzeyise batasobola okuyita kaawo ebyo bimute mujja biteekayo. Sebata akuyita kaawo n'atambula tutomukubira nangalo. Ne bwalanga ekivulojja. Ziza bafala n'aveeri n'enviri ne Bebekulu n'omuloberako nenga tosobola muyingira. Timisa akisema kula akuyita kaawo. Nogamba Gravity asaana mmeka? Gravity asaana milioni 1.2 ku 2. Lwaki? Ati ye music we bubblegum music. Bubblegum yawula omuntu ayimba kabisi kandagala. Omuntu ayimba baby nkwata bulungi Shiba. Omuntu ayimba malayika ngolaba message. Nolajja nagamba ennyama erimu eggumba. Ennyama erimu eggumba osobola ogisasulira. Naye ate basanze wabasanyusa. Ti Gravity amalako abantu ennaku n'omwenge. Nti wajja ku kivulu kyo nga bakuŋŋaanye nga babalabye buloba. Abakola ki? Abasanyusa. Ate Misa Kisemakula asaana mmeka? Misa Kisemakula asaana milioni 3 ku 3.5. Geoffrey Lutayi asaana milioni 2.5 ku 3. King Saha asaana milioni 2.5. Kapakati asaana ba ssente mmeka? Kapakati asaana emitwalo 6 ku 5. Kati amanyi kamilioni galina mu Uganda singa yali akulietinga kibayita demand. Kati Kenzo wacha abasingamu nti akulietinga kibayita demand. Yande David Lutalo na Mugambi alekerawo okuyimbirira awantu wonna. Lutalo akulietinga demand ya Kenzo. Lutalo wakola demand ya Kenzo. Naaba nga ali scarce oluzungu lutuufu. Na creating ennyota teyasinga Lutalo mu Uganda. Wini Nuwaja alina okuba scarce ne Shiba kyekizibu kyalina akubirira nnyo. Shiba kalungi bonda ba mu kamera David Lutalo mwe bayimbi bensinga okwagala. Temuddamu kubirira buvuluvulu. Kati Lutalo oyo ngoyaga kulaba amaanyi gente akuba ne Namboole amalo omwaka mulamba nga alina ebifo bya Baniza. Tayimba Lugero laba abantu bafuna. Tayimba Mukono laba abantu bafuna. Tayimba Masako laba abantu bafuna. Ni ate ne Lutalo yagamba nina ekizibu nti abantu abandiko nabo bajja ne bannemerako. Kakati Lutalo nkuwa magezi mu kamera niyo DC yatu creating ekibayita demand. Toyimbirira yimba bivulu bya nsonga. Juliana agana kusaba milioni 15 kwa meka. Mukatonda mugulu nga tayina bantu 12. Njagala bana Uganda mbabusa abayimbi abakola mu buyuga. Juliana mulungi ku Serena, mulungi ku Africana, mulungi mu Fabric Corporate. Mumutagaliramu. Juliana takuba ndongo ya Kalo. Go mutwala ngeruwero no wuliro obe Masaka. Pose Masaka ngo mutadde mu Lutalo ate combination ya Juliana ne Lutalo crowd pula na bako no muntu aina music nga Juliana. Mpagira ekyendongo genda ku mitwalo 2 naddala mu kibuga olw'ensonga nti expenses okuyimirizaawo show okubeerawo nyingi wadde ye mwami Bajjo abukidde ku bayimbi naye nze ndowooza nti abayimbi ba Uganda tebaseera wabula nabo kibasukkako bususi kuba ebintu byonna biri ku buseera omuyimbi okusobola okuyimirirawo nti ono ye Spice Diana nti ono ye Shiba nti ono ye Misa nti ono ye Kamiliyoni ono ye Lutalo muganda wange
bakutume Masaka ku bigere okucreating omuyimbi atya kyovola nti bambi abamu balemereddwa okubeerawo so kati bw'anaabanga wa mitwalo ng'omuyimbi wa mitwalo 5 ng'ate video bagenda musaba miliyoni 2 video etegereka jojjo kuba ku TV nze ndowooza nti aba tayitawo kati essaawa eno okukiryalinga show authorities okukkiriza nti no kati sheebeerewo okuwandiika okuva ku baana ogiwandiika sente okugisibayo sente olina okuba nga olina gundi pamiti ekukkiriza okuva mu KCCA baana azeezo okugenda mwakiwulira baana baziteeka oba ku mitwalo 2 baana emu buli lunaku esasula oba emitwalo emeka esasula emitwalo 2 posters okuziteekayo olina okuba nga era nazo olina pamiti esasulirwa ne drive olina okuba nga olina pamiti era nga erina akagenderako bw'ovaawo n'otandika okukiryalinga okufuna security kati ennaku zino olina okgenda kuwanika ebbaluwa negenda netambula offices nga 8 zisijja kumenya nti beeno offices nga 8 kakani wabaawo awasembayo nga time ya deployment etuuse kati tulina okuba nti no musasula omusolo okusinziira ku bumanyirivu bw'aba security basobola okujja ku shoni baga wano wasaana abasirikale 100 kati 100 ekyo olina okukiweera ki okuwa omusolo gwakyo ate osasule naki osasule ne sente zaabwe kakati bwodda mukulanga show obwo obulango bwolaba abasajja bebakuba ku TV n'olaba nga omwezi mulamba ekitone ennyo ogenda okulanga obulango TV emu bwa miliyoni 10 kati waliwo TV kati nga zino zetwogererako ku ssaawa eno olumu teweepampalika na kutunulayo kubanga akalango kamu bajja kugamba sente owunge n'okuwunga kakati omuntu agenda okumala okulanga show ng'ali mu bukadde kati olaba show ng'eno eya mukyala wange genda okubeera ku Serena eya Spice kugundi erugogo ya Spice Diana nyizo kugaa nti baasuka dda miliyoni 10 okutegeka sheeyo tomanyi oba enkuba eneetonya tomanyi oba enkuba teetonye kati Katonda asobola okujja n'akuwa abantu omutwalo gumu ng'amaaso g'omulabi agamba yayodde yafunye bayitirivu naye nga bw'ogenda mu expenses toyina yadde omutwalo kakati awo abakola twakulabe wakikubye egira bwoti akubanja ebbanja kadde akubanja epya akola biki buli omu ate nakukwata nabukambwe abamu okulanga ebivulo ebyo bimulaba basinga n'amayumba oli nasinga ennyumba neyewola sente n'agenda mu banka abakola overdraft ne bamuwa sente so mulimu mulungi sijja kugwevuma kubanze gwenkoze ebbanga lyonna naye kati gutuuse nga guli very expensive nanyini kifo nabo bananyini kifo nabo batabuse nabo babbeeyi nze akange kabaala nze ekyange sibye bifo byetwogerako nze akange kabaala k'abantu 500-600 kati era oli bwakakuliriza ennyo mba mwewuunya nze ndi start ntandika butandisi ekitegedde bwe Katonda bwali tuyamba ne tugaziwa awo kirifuuka ekifo ekinene ekyogerwako mu bifo ebitegeka shows so mwami Bajjo kyayogera kituufu endongo bwegenda ku mitwalo 2 omuntu ajja kufissaawoko ate ekirala nti okuleetera omuyimbi omulungi gwe ng'omulabi nga bamusasudde kuba olumu ekireetera abayimbi obutatuuka otuuka ku show Bajjo n'atandika okunnyonnyola nga gw'olaba alina omutwalo gw'abantu naye olw'okuba alina expense ya miliyoni 15 ate agamba nti misa kimwana wangambye miliyoni 2 naye ninawo 8 kati gwe n'olaba ng'akumanyiira oba akutawaanya naawe ospendinze sente okuvuga emmotoka okumutuukako ejjinja gy'omusanze ogenda okulaaze mu kuzanyisa mwayogera birala kati kyovola olumu abayimbi baga nti gundi teyakoze eki gundi teyayimbye olumu ne mufuna obuuma ogenda okula obuuma kekekeke bwe buvaako kuba oli yanoonyeza ku layisa asobole okufissa so singa aba afunye sente ajja kukuleetera sound ennungi akuleetera screens ennungi okitegeera bibeere nga show ekola ki nga show enyuma bulungi nnyo so bwe byeyongera n'obulungi bw'omulimu bugenda kweyongera bombi obalabye and there are different views of course okwo bayongeddeko ne bongerako ne list bagamba abayimbi balina okubeera ne fixed price range mwe balina basasulira wakati wa ne kati gwali eyo njagala kusomera muko wano katini prices nga bwe zazze
otegeere embeera nga bweyimiridde olunaku olwaleero. Kandabe ndoze imwe byo Bajjo abadde abyogedde awo, but just to bring you back up to speed on password olina nnyingi okwekaki. Why? Ffe tulina ebyama bya gavumenti bye tutambula nabyo. So National Promoters Association promoters issue new guidelines concerning artist booking prices. The audacity. Before I even ask you, the audacity you people have. Promoters, the audacity. Simu abatasoma. Batama. So Bagamba, we wish to inform the public that National Promoters Association of Uganda has come up with new guidelines regarding how much should be paid to different artists as booking fees in order to minimize the risks taken by promoters in the business. So someone wakes up one day, now from your yembalwe, now quality of video, now tambuza buli wamu, and the fool comes up to say, the fool is because where Jonathan, if you're not the unknown of a media house, you're not facilitating the media house, you're not regulating the media house, where do you get the audacity to tell a media house that to pay this much? Kuba obera kadinga government oba regulator solo gamati, okay, costs chize mu meeting ezibakalubiriza nti zino okay, kansikemu zino musolo okubeera nga musolo meeting at this okitegera. But what does a promoter add to a musician okutuuka okugamba nti bo nga bo batuuse kweno ku minimizing cost ya? I think, to be very honest, promoter talina right dictating a price, because we are working in a free economy where the price is a function of demand and supply. Ntokusinzira njagenda banti nzaliko ye price ya ngweno giteka, and by the role of a promoter is only to reduce the risk of the artist. Nti omuyimbi bwakera n'agamba, for example nga Kenzo ogamba nti yetegekere show abagende kuba esobola omukuba, ayinza obutasobola ku approaching aba partners ba sponsors, very specific, ayinza obutasobola kulanga. So the reason why an artist uses a promoter is to cut that risk, kujikendeza nangamba nti gwenze nsasula nkiveemu ninde kuyimba, ebisigadde ebirala byekolere. So tewaliwo lukusa oba talina right for him okera n'agamba nti zo sente zezulina okubawa, because for example nga tuli ku racers wekera nekubira Kenzo eja negotiatinga naye nga Kenzo, era ajja bakyanyinga depending on the momentum ye jafiringa nti jalina. So I think that is uncalled for. I think those are wiseacres. I think those are people, cheap talkers who are abenonyeze ebyabo. They have no right, absolutely. So wano bagambye nti Bobi Wine wa million 2 naye Bobi Wine bamulese bamuleke takyayimba takyali mulimu, muleke ebintu ebimubireke, mukkirize. Omanye mwaganye okwesiba ku kintu naye si muyimbi business yagigala. Wano babadde batayiza bannuupu nti abannuupu baleme bavuma kati bagamba Bobi million 2 abawagizi ba Bobi nebagamba afe kasito waffe bamuleseeyo waggulu. Takyayimba ekyo bakireke. Bagamba ndi Museveni weba bali okugira abalunzi n'omuteeka mu balunzi, si mulunzi oli mukulembeze gwe mulimo gw'omutuufu naye baleeta abalaalo tomuteekayo. Now David Lutalo bamuwadde 6 million. Lwakuba jasikale Bajjo yagadde kuzalawa naye nga era omwami tayimbira 6 million ntono. It's not worth that money. No, but Lutalo does not overprice. No, si kya overpricinga, kyagwanidde. Si kyagwanidde naye ate era yabadde asaba mukaaga. Naye ngera si gwagwanidde, ziba ntono. Ziba ntini ku music gwakuba. Ziba ntono. Shiba bamuwadde 5.5. What do you think? 5.5 era ntono. Ezo Shiba sente yaziyimbira emyaka 5 mabega. Naye nalebo. Bakwamba sitekedwa kuliviringa kubanze I've worked with all of them almost. Apart from my video trial. Naye nga ezo sente na twazikolako some time ago. Some years ago. So tuba nga tuli mu 2023 nga tulina ne Russia Ukraine war, price escalations. Ayongezeemuko.
This is ideally what they say she should be paid. I think bonga boya wakera. Ngona gama ni Bajjo ine bivuye byakola munako enkulu, bala ine bivuye byakola munako ABCD. For them they can sit and decide nga bobagala buli muntu abasasule zino. Tetuli mu association yawe katzengambe ng'omwami wa racers tatekeddwa kugenda ku bino kuba business ye teri muno. Eddie Kenzo wa million 5 bamuveeko kubera siza asaba ze baagala. Kenzo asaba mmeka kati 15 kwa 2 ne 15 kwa 2 kasuku olaba jasu akwa mu mwagalo na fya business za abasajja. But the thing is no tano mimbe mu Nigeria no kano mu mutwalo vambiri nti international katika example nyangu wini nwajira se yakola concert nga abantu bali kusasula emitwalo 3 okuyingira yasoso kikola wano totally yakikola after winning wabanga winning nwajja kana afuna abantu okay for example let's say on the minimum na afuna abantu 8 ku mitwalo 3 ziba sene meka oza keti yakola sene meka kiveke ekyo kubala kyo kiveko toja kisobola but I'm just trying to give you an example ntiziba nyingi katwacha abatakera nasaba emitwalo 2. No, why I was saying that because ogano letano ruga no mwe mitwale 3 nenga tasola kuweza abantu 13 na bazo mulaba this is second time ngabamuleta but you have winning one who can give 8k Ugandans paying 30,000 ngwena ba vya abasude mitwalo 10 oyana abameza mitwale 3 lwachi winwaji wakana nakusaba mitwale 2 tojimu. Okay, but for me what I want to ask here and maybe is what promoter chebabadde bogera ko chenyizo kwa kulinga nabo promoter yayongeze price ye alange anti uliriza kati kye yakola anti nyagalo gam because kati waliyo omuntu agenda sasule mitwalo 5 ordinary basude mitwalo 15 kushiba basude mitwalo 15 kuserena yes nganonya abantu bameka nganonya abantu bameka. What I'm trying to say the dynamics of the business it is theirs, it should not be on the artist. Nze ozeno osalango nzo mimi nga manze nwa milioni 2 gwo bujjo guli bonna bwoko le bibye ebirala gwamanye ayo boteka ku Serena noteka ku mitwala 3 that is your issue. For you want 20 for me I want my 20 million. Okay, the dynamics of yes. Because that's how you get that money. Muleka unafia basajja abana nafunyiza because kule make via as example another example ukimanyi right now a video teno nyongo mwana agenze ku videographer chuka tingena mbera yanobera ingeje stabesibamu na ino abageze ku muntu atandikirwako ekino video jabira ya milioni 7 yeah nengo mingo twaya so kole nyimba 3 ngoza nati zikoze aka ngo zabenya mutwaye mu lockdown actually zana mutwaye mu lockdown n'ekintu kino observinga nenda ba John Black yakola collabo ne Chris Evans nakola ne Lutalo na town single yi nenga tuli mu lockdown so just balance a minimum of 7 million for each video ziba milioni 2 mwemu kati zitona tuka kuba kasuku akugamba ndio chayo duisao sicho siwe mukola bebo akola ngango chali so wabanga kati 2 mwemu akoze videos 3 just on a minimum of 7 million tana take ko promotional budget yonna oshagede yeta kaba bloggers katwagira TikTok abana ba TikTok basera ba mitwala 5 oshagede so nagora milioni 3 nenge nyimbe za soko nezitakola yeah ochikiriza nyimba nyinzi bakola nezifa kati yajja yo decent ze nengo mimbe ogori mugamba mwagala je ngavuge motoka ya milioni 10 omuyimbi asaba munyumba ya milioni 2 kati goya agala seleza zije yo di nguyagala mu milioni kati yo motie milioni 4 ngayimbi de myaka 2 kati argument is taking shape. What I'm saying is kubakati waliwo omuyimbi waliyo promoter waliyo naffe abawagizi. Let me give an example. Nange tegeke bivu but that is can do away with me neye tegeka babikozeko I want to tell you that a promoter's job is to cut down on the risk of an artist. Chamuyambako chokka instead of shibo kwa just as etekeremu ono kabi murani but we've also seen artists who have done it to themselves even let's say whatever no kumanage ngomuyimbi is you're just helping them, show them direction but there people can do it themselves. Gula to kwera tani koyimba yekoledde ebintu bi kenzo kwera tani koyimba yekoledde bebe kuno ani manager obaka million ani manager tebabaddewo. So if they can do away with you, allow them do it. Let them play by the dynamics of the market. Supply and demand will determine the prices. So kati olukuchiri nti ba promoter basinikire muri. Eyo fulani. Let's leave it. Jose Chameleon wamtadde ku million 4. Actually by the way Chameleon anyways sikiaga nyo bad money nga bagayi bintu bingi. Nalabye nga bapostinze mbo ayongeza sente ze katachanya milioni 10. But
milioni 10 ndoloka milioni yabaleka alimu kamandi katayongeza sente zali mukusaba omutwalo $1 performing in Uganda we ali batasaba ne 10 milioni 12 ndoza 12 kanana embiri nge 12 mu 8 uzabali mukusaba this is too small money after 25 years ziba ndono wini nwaji bamutadde ku milioni 4 wini nwaji tebali ku milioni ngamo 7-8 ati zinakoja sibade sagala naye nso kugamba fact festival wedde I wanted to have Azawi and they were asking for 7 million Uganda shillings na bitiranga manale bono by the name 7 million musanvu show wegwa tugenda musa million 10 kati Azawi una wagana musa million 10 so if you're telling me Azawi is asking for 20 million Uganda shillings why are you telling a million is 10 million and a business ya music ingeri lucrative lucrative kasuko Azawi hayafulumya album yalike nyimba mekaza atakoledana Orimba this year yaliko ya South Africa. Orimba luno fwa yaliko ya South Africa. Mu video wabo june omanyi ba models abalimu. There are 2 former Big Brother housemates abali mu video. So I want to tell you if we the model ya fene byokwata abana no bateka mu bagamba nti giving them to be in the video. I want to tell you nti okukera na abana na agende South Africa na shooting ya video. Waba ajje wano videographer mu South Africa. What day? You've been there. Yeah, been there. Na yogenda okolereyo. Naende wabanga tamujjo wano nga afunye wele kubate bakosa wano bakosa wawe be batero abamo batero kujja no kolo bulango bwawe they use those directors that nobody come here to the adverts oyagala omuntu akusala sente nyeke bya dala ate ngambe ndio miba solo kole nyimba zone zitakola yeah but let me give you an example but Jonathan if I also want us to atutonzikiriza kubuza ja tushutule from this angle the 10 million is not a one off that she's going to do only one show. So she's going to do, let us say, 100 shows. Over a space of a full year. So 100 times 10 million. That is not your problem. Engaliya jafuramu gwekireta kulumya mutwe nawe yimba. Kasuku goli wagizwa mani. Sicho? Yeah. Kusana alimfune milioni 2. Yeah. Ebya dola. Yeah. Yes. 200 million is more than what the parliament spends per annum. Parliament is running like 1.7 billion every day. That's about 550 billion a year. We got 200 million. Exact dollar. No, converting one. We move for about 750. I'm running more than the Parliament of Uganda runs per annum, per 12 months. So that issue of how much they are paying him with that money is not yours. Yes, because that's what the demand is. Because the promoter, you're Saudi promoting a league because 2020 you're hosting a World Cup. So you're winning a million every. Obago Wagana no Gama Dimesu for Afuna 91 million a year, it is easy problem. So for them, go to Guam and the million Salam again shows the Chukumi is your problem. But right now, I'm saying for the show, a Jadora. Kwasa to Avao. So it is your problem. For you, if you want him, call him. So that's why we no bank na government akusaje kakusaja mitwala 3.5. We muteke Kampala. She no bela kumiga ali abi go kuja center zo. Wo. Aha, wachi mugenda mujegejege yabi. Because oyo musajja atadde facility. Wachi ogena gari over 3 days. Wachi ogena murege eyemitwalo musanvu eyemitwalo 5. Reg on the night. Yes, wachi obogigenda mu. Yamusajja on the night oyo. Yansuubiza sente zange n'ati. Ah, mubi. Si musasuzi. Musasuzi. Musasuzi muveko. Ah, Rema ali ku milioni 4. Ah, katwemo mode milioni 4. Milioni 4. Milioni 4 Rema. So let them omuntu achagadde. Musoka tukoba akyenda na akijja. Achagadde yabachiingira Spice Diana ali ku milioni 4 no 3 Misach 3 Spice Diana atambula baba usa mukaga avuge motoka bili nga atambula wabeerako mulaba ntero musingana alina kisipa customer kimuvaako babega navuge Range Rover ye banange makeup ye baleka school olaba abantu bagala nnyo nafu yaba mayimbi but expensive. Let me give an example. Amanyiza abayimbi bonna abakazi n'abasajja mbaddeko nabo Nena lebo ngokubanye ekintu ky'abayimbi. Sinawe bafuna mbadde ate bali bafunamu yakala kuyimbira Rolex Festival. Ati zabayimbi ku festival mbera na and I pay them. I don't beg anyone because it's chakola mu media ntija bega yirira. Kenzo wekera no nemuvuma nga bwenjagala and I will still pay him.
the money yes sina we katikanzo okunyimbira kwa afunira mu wanza oba kamilioni afunira mu wa sina na bala mona telling you that let's respect other people's businesses oshage ndikato otubye Jasmine yaje Jasmine bali abadde okuyimbira agenda funa olugoye talinga bayimbi basajja ayino funa olugoye lworo olugoye engato akole enviri akole enjala bwatula mmoto katagenda jivuga because enjala zempamba agenda funa odeva gwagenda okuwa emitwalo 5 emitwalo 10 ajja kuyimbire kati gwe meka abo olugoye olupya n'engato biki aba ziba zivaana amafuta gajize zijja vaayo. Let's respect them bana. Kinsa mtadde ku milioni 2 paka ku 3 naye bino ebyana bimanyira kingi nsobola okukereza is okay nedda ssebo lekera we ebintu by'ekisiru gwe kugambidde wano nalebo kingi no yakanyimira emirundi ebiri so mugamba is might be okay sigambye nti excellent sijja kugamba zo sente naye ngamba it could be okay to pay him 2 to 3 million it could be okay it could be okay nale bofachi nensi fik farmer ikana iba mtade 2 to 3 million Antono waikibe eza fiki nti ningateza saa zogandi tikudubi by the sanga ubanjo gena kule kam fix jensi agala bila moyo kujajinga abana but ebyaddala nga twakutende kuteeka wali fiki omumanyi omaye mukayemba ne principal yakugamba nti oli future famaica ekito kimanyi tuyiribanga bamaji positivity toleta bad energy oli bamita future famaica waikibeda bamwadde 2 to 2.5 grenade 1.5 to 2 million azawi 2 to 4 million azawi muvega bebe cool big size 1 to 1.5 Wabula bataya. Bide bisajja bimanyira. Omusajja avuga VAT okujja okuyimbira. VAT yokoma y'amafuta genywa. Kati omuwe mmiri kwezi. Omusajja ayimbira emyaka 27. Actually kati kamwiro bali emyaka 27. Ye akayimbira emyaka ngano za 36. Ani. Ono ye. Tochikola. Manye mwagala nnyo kuba. Baba yimbira emyaka 36 olwo ayina Amerika. Kama ayina emyaka 6. Kasoko oziolina kino bwoliwe Kampala naye walwawo omwami yatandika mpola yatandika ine emyaka 12 ate kigala kikulu nedi yatandika kummeka kunedi yatandika kummeka tubaleka kwamnisha wagulunedi wa 12 bana bonna bakamiliyoni bane yabalese barasarobu bebekulu bajja waali rasarobu ne ragadi bayimbye ddi 95 ngone bebekulu ayinayo hits nga 3 zikubeka wempe wabala gwe asa tungamukaga kali Vinka 2 million Ronald Mayinja watwala abiri na oye nakide mwangati wetwala abiri dolwaga naye bajjo mukitwechecho Bajjo oye nakide nyo waje chamili Masajage Bikaaye bagambye wakati olwaga n'ekinaana oba omutadde wa ayina hiti oyo mwaka gwende husband material kati zino nti kasukubaseko esi tetujja tuyana owaitekawo ku esi wano lejana tetuna butambala sagala mberenga gravity ku press conference omuntu akanga naye gravity yanswaze ebyaddala kyaliwo reserve yakaba atya webijira kwata mulikwate namuzajja onyiza ogambye ozze kulagako oli w'amaanyi ate akatuleka kupiipa n'okaba tulina press conference yali tetagisa kyezabayibirogamba bera ne bahandira kati press conference yanja nawati brodi yehandira we ne handira yetaga handira brodi yali agamba nti bano abaana be baliko ne handira yetaga handira abaana baba baliko atagendera akatatulise ngamba teteko kalisa nagenda kudakokola ndi brodi akola apatinga ngandi brodi ate omusajja akabye gwene molodi handira ne yetaga handira then Juliana milioni nya ntono kusasira emitwalo 8 kakade bana banyumiza wanasema abayimbi oya yayimbide ko misachi kyali wali ku kalenda yamujeke milioni 12 ku kalenda 12 million Uganda shillings 12 era natukawo natukawo nga stage bakoze takijina misachi yegayirira nga bagambe stage twalagana okuyimbirako
eri ku gundi teyayimba wa emukono ebuloba kati bamamene emukono bamutimba nkati ne bamusaako kwatu akanga aliko n'abayindi abaya bangi n'abagamba ne babajjako ne balekako nga alina gravity n'abagamba ne bamuloza gravity wamanyi mutimbe ye kanze kambatiza sente zammwe ne bamujjako bakola posters emirundi 3 okufuna entuufu Juliana nga yata it is okay kasuku abayimbi abwe tuba elevating no one is going to elevate them kasuku tukera ne twetana abayimbi abali international and they ask for those demands nagamba backstage bwe no fanana nga biti byali no kunywa abantu abalino mubeera obubeerako let's do them for Ugandan artists nzanga betali muyimbi gogenda international okujja ko maybe bana boy ne Wizkid wana Uganda mu Africa goso etatwani Uganda asobola kuba kuliko tovaida kusinga kamilioni oba kusinga wino agitaliyo so watu tuba vimbi sana tuba wa privilege Juliana yali agambye tajja yimba nga bamwadde 12 nga stage yasabye siyeyo kuba yalina kyayagala performance yo kuvayo kanne ku poster yeyagalako bwomu yeyagalako baswa ne bazipringa no printinga naziraba ne bamukula ne bagamba try posters zo nagamba bajje ne bakola ezokubiri ne batekako gravity na bagamba ndo bwamulowooza nti waamaanyi mumuteeke ko yekka zingena badi za sente zamu ate abeera nazo ne bamujjako n'abeerako yekka Juliana mumuwulidde diva bati walina obbeera kubola actually just kasuku okongera katono you see when you pay artists that premium when you give them such a premium ngo basasudde sente ezegasa that's why you got senti omuyimbi agenda yimba show him aleke kudduka nayo kyasanga nti mirikwezi ku Easter over Christmas agala yimbe shows munana after 27 years it is wrong it's because you're paying peanuts yeba na yani gwe nalaba Bruno Spice ku Christmas teyali ku bode eyo yakwata ekivulu echa ane ne musuza abadde akikola just on ku Christmas yadduka muko ebiwera nga bina na yena abadde akikola nga ku big days akola sheja atosasula ne band naja na kwimana ne band sheja so wo ogena mu milioni 15 ngaze ne band amanya nti it's enough money never ngalo mu 2 atadduke anyway nakyo kikola akusaasira wakati w'ekinana n'akakadde lutaya kamu kitundu walukaga wakati w'ensanvu n'akababiri bano walukaga agenda bafuma yakubye hiti y'oluzungu wajolidde mumayi baby I love you ne walukaga manyakompanyo kenzo amakopa kuveri oshitaga ntegedde kikala neyanze ayirina matovu miliyoni haruna mubiru miliyoni Palaso wakati wa sasa ekitundu nkitegedde okay sebata kakadde edi yawe kakadde bugembe bubiri bitusi bubiri kanade nayongerako mu interview Kristo Panda wa 15 kakuze lyadala bogamba nti bitusi ya milioni 2 nga bali abalenzi basatu kyabiri abiri asatu meka ngarede promoter adego ne manager enoka yagwa mu bintu anyway I think you raise anyway it's a discussion. No, I think we need to that's why you bring up that concern because kubo okera let me give example of your place dembe aka kampe yange ya galaxy demani nti nkera innocent nabanga sasudde nayenga anzijako 2 types of content anzijako for his YouTube channel nazijako ne jenkola show ngate nkola show nga ya sawa 5 ngamenga morning show oshagede. So the reason why you guys think that you not be earning the 50k and at least you want a minimum of 3 million or 2 million it's the same reason the artists are saying it's that there is an input and kasuko okena matobadde wa kutoka and show talk and talk tibajaza nyawo music so bacha abantu bawuliriza gwe no mukaga tabamanya agakani ako oli agakani bammanyi wala batammanyi si wali watu abasigate bamumanyi zalaba bomuteka ali simu awula but elinya animanyi nti agakani omutufu yennyini simu manyi but I know that the enterprise belongs to him you get the point so the same concerns you guys had because you feel you have a lot of input ozuka kati gwakola morning show sawa 12 ozuka sawa 10 nzuka saa 10 Monday to Friday yeah oshegede ate ko so agama yakola shono dayo ke wakawe bake eshegede go nakolo okutani kokola it begins at 4 that's why gwe muri ogamba nti weta age million ekitone nyo bakwe million meka 5 okay but Jonathan the economy the consumer the promoter the musician baba dechi baina we besangira bonna ne babeera ku page emu
Tebaja sobola. Kuba omuyimbi kyomunyonyolako kirungi. But one, the question to the musician is the musician willing to take one show a day for 20 million? Absolutely. I'm not so sure Absolutely. about that. Absolutely. I'm not so certain. Abayimbi fenna nga between twagala sente. I don't think oli asobola okufuna show nya nga buli mweleta million 2 Man made money, money made money. What you're forgetting, Kasuku is Rockefeller tuchazanya zetwanise gig economies. But Kasuku under critical formations omuntu zabalina okukola is wekana nekwata omuyimbi olenga mamutute kuyimba jinja kuregona naye. They have to sign an MOU. Therefore to come up with receipt. So they must sign an MOU and have the deliverables. Netugamba ogenda kumpromoting ira ku Facebook page yo oba ku social media zo kumalina kwa 10 ameka asatu. Oshagede ojja kumpa posi bweziji in a week. Ora ngabo sanga bile byo ku influencinga. Oshagede no mugamba arrive for time. Girls sports betting. No gamba you're going to arrive at 7 p.m. Omimi wajja bagenda muwa netaga. Akubuli abantu bameka bagenda okubeera ku kwentragie. Ngabajja. Yes, agabengera na batu 10 batuke bayimbe bagende. Nefe kasori akwata ko deposit tukoma ku receipt. Omimi lodani ko mwega iyo ku postingira your own show because you did not put them in the MOU. So is there an MOU in Uganda? Can an MOU that states nguwa milioni zange 2 toyimba walala kuna koro kulino yimba mu kifo kino nga amanyi nti basobola okumpa milioni 2 wano ne bazimpa wano ne bazimpa wano ne bazimpa wano. Yes. Nakkiriza ayimbe milioni 2 kifo kino. Yes. Kanga ngombe Kasuku okimanyi omuyimbi okera n'omugamba ngenda ku milioni 10 okutegeke concert Koto Africana mu mwezi gw'okutaano. N'omugamba naye sikwagala mu Kampala kuyimba mu Kampala the next 4 months n'akikola. Ekyo kituufu. Okikiriza? Asikala ayimba eno. It is okay. Kyeri mu kugamba ndi ku lunaku olukulu nkutekenzo mugambe ngenda ku milioni zange 3. Ngenda kuteeka Jinja Kakindu Stadium. Njagala promoting eyo show nga bo promoting a concert eyo. Ekyo because you have not initiated it. Atuwuliriza. Kisoboka. No, me what I'm saying is man made money, money made man bad. Lwaki Jonathan ne milioni 5 ze tuliko olunaku olwaleero twava ku mitwalo 5 Kamiri ya introducing akakadde wano abande batandika osaba akakadde nadda ku 2 nadda ku 5 nadda ku 8 kati ebiseera nadde ku 8 kati yazze ku 10. But what I'm saying is if Chameleon takes 10 million for example on a weekend nafuna bam booking abana ku milioni 10 nekifuuka every day. Can you get Chameleon on, let me say, 25th December? No mga ngenda kuwa milioni 3. Nagano kwata booking is zilenda zona. Nabeera wano. Omanyi lwaki tekiriwo? Nga yali aliddeko milioni 10 nga sirina kulukulu. Omanyi lwaki kiri possible? It's because if otukala n'ofuna omuyimbi n'omugamba yitirako okuwanda wado nyimbireko. Omugamba mpitaako. So amanya ngenda kujja unja ninge nyimba zange 5 ngende muwe milioni meka 2 nema ngamba Chameleon ogenda yimba wanda world yokka ogenda yimba ne band muri hustles muri mo pushinga show ngenda muwe milioni 2 nga simwetaga walala nebo omugambi ogenda kumpitirako samanya ngenda mpita ku museum ngende wa bebe kulu ngende ku wanda world ngende ku zoo kuba omugambi ogenda muwe milioni 2 Jonathan ekyo kyoyogera kiri awo bapromota kati for example 31st Balami yategeka Abitex n'ategeka Bajjo n'ategeka Emachenje n'ategeka Balunywa n'ategeka Jonathan n'ategeka Kasuku n'ategeka Redon n'ategeka fenna kati wano in between waliwo Cheyamoze mugana ngompitirako no nyimbirako kati bano bonna betugamba nti waliwo wotuuka ng'olina ebivulo 8 byonna batimbye Bebekulu is Bebekulu willing ng'amanyi nti milioni 10 if you place your bet and agree on it n'omugamba nti Bebekulu agenda kuwa milioni 5 toyimba bino banaadambuka bali 8 ku milioni 10 zabadde ngafuna through the year nakkiriza afiirwe milioni 3 akwatega n'ataano abere mu kifo kimu. Kangu example nyangu otukala kugamba nti Bebekulu kituufu agenda yimba ku Boxing Day ozaba mbinga ku evulu meka even still how many people afford him era Balami yajja omukozesa because already alina enteekateeka zimu naye n'abantu abalala 2 3 faili katugambe bamuwe milioni 8 ze milioni 2 mu nnyo ebivulu meka 3 Neze mugambe ndi Bebekulu gwe kankweta ngena ku milioni 2 ogera iba ku kivulu kitya
kigera bera jinja. This is what I expect, this is what you're going to deliver. Wamtendingi ntamuba imbe ebivulu bingi because gwe omugambye akuyitireko awo okuyitamu kitegeeza ngala kujja nyimba enyimba 5 nga kamiliyoni ompe miliyoni zange 2 nziruke naye ngambe kamiliyoni nga neliyoni omugenda ate nekiralo kiriwo kasuku ekyo lwaki olugamba nti kisoboka is because n'abayimbi bafano kana n'omuteeka nga olaba atajja sobola kuleetera abantu abo anti awo webadde nzija kubanga Bajjo mu nsonga ezimu za raising for example wuliriza no we are having a discussion now because Bajjo ye wali mu submission ye mu Giraga agambye nti Juliana asa miliyoni 25 but according to him agamba Juliana tasobola kusimategekawa simanyi tamutegekangako. So do we have a situation, Narebo? Do we have a situation where some of the musicians talked about here? For example, do we have a situation where we are getting ngasi concert inti binebya Africa na wa nengamba nti nkutte big zone njagala abantu 10 meka 13 nenyimirira nengamba nti nkutte nwaji yekka nenzibiriza nemuteka ku poster nemukwasa miliyoni ze aga olwo lunaku n'abaye nti agenda kola ku big zone wokka n'andeetera abantu 10. That's what I've told you Kasuku, that the forces of demand and supply are at play in a free market economy. That is one. How the dynamics, the tactics that you use to connect people is upon you as a promoter. Chekugambye nti show ane soso kubeererako omuyimire bamusasulira emitwalo 3 yawini nwaji kituufu ekitegeeza kirina bbeera initiated webanga concert ye webanga naye waliwo ategese wini nwaji ku monte chekugambye amutegese wano it also requires walking out kati addressers ogiraba it requires someone to do addressers egendamu abantu ekirere ennyo abantu ngebi ng'obapise ennyo 300 kati olese Ebya akusaye miliyoni 10 abantu ku mulyango kitegeeza olina okubasaba emitwalo 5 are they willing to pay? That is your problem. It's not my problem. Does Ebya have an audience that is willing to pay emitwalo 5 for him? Cristiano Ronaldo is earning $200 million. Either Saudi Arabia nga yena azifuna batazifuna yakugambye zakolera zayagala. So in other words, you're saying any talent promoter bo batasobola muyimbi tali abakaseko baye abeerewo nga talina bivulu ye revise kasuko oba tosobola mitwalo 5 bembeze kuwa giveeko ogende yabala bajja kukolera 5. It is free. If you feel 50 take is a lot, it's not a much. Leave it. So resta zoranga tegena sobola boleka no wini nwaji teja solo kusinza clientele teja tubaja sosa sosa mtwalo 10 mumute bantu tewali chikulesa mumuleke aja yimba cooperative events ze ne concert n'abana amusobola mumuleke takena yimba buli wamu osagame. Well, the discussion continues. Sagala kuba crowding na bintu bingi ndoze ensonga muziwulira. It's a discussion yesolo sigala ng'ofunaawo ewaka woli abakale nga kyegenda muyamba kubajja kwata alina kyatusiza ku ggwanga alina kujja wano ate no platform si ya buli omu wama genda mu comment section yawo alina kujja wano okomentinge nti okusinziira ku nze abaneri emagali audience okumanya no platform si ya buli omu nze okusinziira ku nze ndi nakawa nze Roni ndi nakawa nze ndowooza sibo kasibo nina abantu abandaba bangi. Anyway, I think as the year begins, and this should be the beginning point of so many of an evolution on so many things. You are engeze chimi omusoro but totuitiza kucha you are on dragons, but I think naffe kijja tuyambako now as a event organizers kuba ffe abadde banyiga ffe nga nabo tebabanyiga okitegedde nga nabe tulina obajjako with the holding kalatera era wekiyambira omuyimbi nti kati awo nebokasiku kati nekano kejagaza okuwa just a thought manya abayimbi abo juzi nali nkirowoozaako there is a lot of information out there but it has not been utilized by very many people. Ndikasiko tuko omuyimbi yenyini nga yeetaaga okutegeka show naye nga alina agenda abamanirenda but omuyimbi tateekeddwa okugenda abamanirenda agenda omusaba 20% okutegeka show ye singa buli wemba njagala bookinga Kenzo naye abakenzo baira akikola sente ze za banka singa buli wemba bookinga Kenzo sente agamba nalebo genda ziteeke ku account onkubira ekifaananyi kya
kya receipt nze kyenkola kyonka buli wabeera ne bank statement ng'ereterese ajja funa ebirala ebijjirako ajja kuba ali na credit worthiness nti Kenzo bw'akeera ng'agenda ategeka show ye ajja kuba teetaaga agenda amanenena ajja kwogera na banka ye yennyini nti neetaaga miliyoni 10 kubeera bwenva ku mulyango mwabagenda ozikolekitinga muzitwaleko ezammwe endala muzentere ku account. So this is part of how we are going to formalize our businesses. Zituyambe naye bo tebagala kiwulira nti ayagala akukubira essimu omuwano bya mufo kumunyiga wano kikonde nga batudde wano ezamane ne zivaako ne ziddu really ni 2023 naye ati nze kyenalowoozamu ekira kyokka we kijja otuyambira nti kati gavumenti erina weetugambira nti omuyimbi aleme kuyimbako biruma abantu kubajja bagamba mbawo omusolo gwange enguudo si nkole ekyenjawulo gavumenti si bwekola bwena okukola si bwekola bambi anti kati bajja ate okusinzira eno eyaffe ate tunabawo omusolo ate ne batandika okusinzira eno eyaffe censorship has to continue newe abaamerika wonna ebeerawo as long as movies in mechanism for the Hollywood is stuff from me. They have been censored because it's against very many. So censorship has to call. Wow. Yeah. Anyway. Obudde ndaba bugenze mbadde yakatwogera. Njagala tumirako. Njagala tumirako mukulu Semakula Samuel omumanyi bulungi. Mugole. Mumanyi. Mukulu wa Notify Media. MD. Yatumirako Xavier Solomon. Mukulu wa Humble Management ya propose ngana yetu chamumanye mbaga emyaka 3 nga propose katumumanyi how can you propose for 3 years? Propose for 3 years is the man a crook twanga batu wabata sobola twesole tumuwe lero mukulu Martin waregona naye Martin musajja wange nnyo tulina ebintu bye tulina okukola ffenna naye anyway, Jonathan Narebo nsubira okuba nti at least buli mwezi namunoonyangako netuwayawaya nedda ojja kati wano tuli mu free space nembayigiriza kati ojagala okuddako njagala kujja mbayigirize abayembe kasuku olabo leka kamweza kenyama wapikanye ekintu kyo music is tulise music is a very big business wakama nasema ati babajizanyidemu by the way I want us to move that direction it's a big business tunatula bajizanyidemu nyonyo time eno kati abayimbi ate omwaka gwa katandika some of the issues being raised zijja at the right time when everybody's mind is sharp looking what do we project for the year and you know all those things. Niyate ekyewunyisa and I usually tell musicians abantu abalya mu business yaabwe ate bo kyewunyisa tebabamanyi nabbamanyi. Exactly. There are people making millions of money from you. Never abayimbi kasuku njagala ko example just kankumalirize temu zibulya normally abajjano mu covid ne babasiba abanajeri bajjukira omwana yajjano nga upcoming I think they had 1 or 2 songs when they came here. That girl is now flying a private jet eyiye oyo muwala bebe kulu yagamba nti upcoming a private jet yabadde ne ku album I think Yarabbi ya Beyonce. Beyonce. So it's lucrative, but then we need to understand what to do. Period. And how to get there. Next year now we together vela ngatu wagana funa rapero. The next time I come here I don't want to shout. No, but you're visible. I mean you're no. Chogamba obado shouting. Yeah. Under normal circumstances I don't make noise. Wabula sinikira mwana. Mubere bulungi mbera ba.